With me here, you can actually see a model tree cycle that we have, that we actually deploy as one of our trucks to actually collect the various waste from the different residents and businesses. It is actually able to tip the waste that is being collected. And if I can show you its back end, we've designed it in a manner that waste that is being collected is actually clearly enclosed. There is no possibility of it again being wasted into the community. So the waste is well collected, well kept, and carefully transported to the disposal sites. So as you can see, this is our model tree cycle that the various citizens can actually acquire and engage in the business of actually collecting waste and be able to also benefit from this venture. How you acquire this app is very simple. You can simply use your smartphone and go to the Google Play Store or the App Store, download the app, and register with a few of your details that include your names and telephone contacts, and you'll be good to go. So the application is user friendly and each and every person can ably use it. I'm Simola Robert, the spokesperson of Tubichima Mobile Waste, an innovation that we are fronting as Big Seal Holdings Limited to try and tackle the inefficiencies to deal with waste collection, its disposal, as well as recycling. We basically started with fronting our innovation, Tubichima mobile application, that enables residents, businesses, as well as corporations to actually work with us in a concerted effort that can allow us tackle the problem of waste collection. So as a mobile app, we are basically offering a digital mechanism that allows individuals and businesses wherever they are to actually place orders for their waste to be picked up real time, unlike the traditional mode where rubbish overstays and of course there are negative aspects that come with it. So as Tubichima mobile waste application, it is our initiative that we enable our citizens work with us. We enable corporations to work with us so that we can tackle this initiative efficiently. Now, the key aspect about Tubichima mobile app is basically to allow all local governments work with us through the public-private partnership arrangement, the different licensed waste collectors to also log on to this mobile application and be able to reach out to each and every citizen that has actually gotten rubbish so that we can have this entire waste collected efficiently. So our model is that simple. And in the next aspect, it has to do with us taking on back-end innovations that span installing a sorting plant that can further process the various waste into organic, recyclables, and non-recyclable waste that can further be processed for reuse as well as further disposal. So briefly, that is what Tubichima is all about. And we would want to help the community work with us so that we are able to empower as many Ugandans as possible for them to be able to acquire tree cycles like one that you see in the background and be able to join efforts so that they can also make money and at the same time be able to tackle the problem of waste collection. So as Tubichima, we are calling upon all local government leaders
the government, all Ugandans, and various organizations to come and look at the various investment opportunities that we have so that we can lock arms together and work towards making our country a much better place and tackle all the inefficiencies that come with waste collection, disposal, and its recycling. Munnayuganda ali eyo omuntu yenna agenda okujja okugamba nti nayagala omuwaakalu naye nga tasobola kuteeka mu mbeera ey'obulamu ennungi, osobola okutambula obulungi, osobola okuba nga oli mulamu, era omuntu oyo azze kweyambisa kutuukiriza bigendererwa bye. So nga akantu nga bwe tugenda okubalaga tukutuku ekitandikirwako tabagulira kale truck ennene naye at least agule tukutuku. Lwaki omuntu akwagaliza okukugulira ambulensi mu kitundu kyo akutwale ng'ofootaawa kati banaatera natukolera amabajiro gaki ga sanduuke zino ze batuziikamu? Tumanye kino okutaasa obulamu kyekisinga nga notuwa ambulensi okututwala nga tukoze eki nga tulwadde. So abantu abo tujja baaniriza mu ofiisi zaffe tubawe at least tukutuku zino basobole ozituusa mu bantu eyo mwejjeko okujama tugambye katukutuku kamu kagenda kwetoyiga abavubuka bano. Omu agenda kuba agendayo n'aregisteringa abatuuze erese ku LC tugeze LC emu eyina kamu oba bubiri. Omulala agenda kuba akuŋŋaanya kasente whereby bano abavubuka bajja ku njuuyo ajja kujjawo 2,000 eza Uganda. Bwe baba nga bamanyi ennyumba eziri mu LC ezo abavubuka mu community ate esobola okubalonda ne bakwasibwa obuntu bajja kuba basobola okukola ki okufuna egyo emirimu community nga nnyonjo. Bannange ekintu kino kigenda kusitula obulamu bw'abantu nnyo. Then bwe tudda ku plant gye tugenda okukola, plant eno erimu kye bayita sorting plant mu Uganda bakati esunsuliro. Mwe basunsulira ebintu nti bino bya plastic, bino bya byuma, bino glass, bino bya nakavundira. Kati ebintu ebyo byonna ne bitandika okugenda mu plant ez'enjawulo mu birina okukozesebwa. Nti ebya plastic bwe tubimala ne tubyokya tulina plastic processing plant ekolamu obuntu obw'enjawulo. Tulina bwe tubukola bubeera buli in different colors okusinziira abagenda abacycle abagenda okweyambisa kala ze baagala ne buddamu ne bukozesebwa. Ebyuma aba steel ne batwala, aba aluminium ne batwala. Okiraba then bino ebisasiro ebisigadde binakavulira ne bivunda ne tukolamu organic fertilizers. Nsuubira saawa eno wabaawo alina background ng'ewaabwe bali tokyasobola kusimba kintu kyonna katomaze kiteekako kigimusa ne kimera. Naye ate ebigimusa bye tukozesa bya bulabe nnyo eri obulamu bwaffe. So tulina okutandika okwewala ebintu ebyo nga ffe ffennyini twagadde ekintu nga kino kye tuleese embaala. Amasannyalaze ge tugenda okukozesa tugenda plant yaffe egenda okwegerera eba esobola okuvaamu amasannyalaze agatambuza plant cells. So bannange tubakubiriza buli muntu yenna waali alina smartphone teekako installing app eyo eri ku Play Store oba App Store osobola okufuna app eyo osayinire app. Saawa yonna mugenda tandika okulaba tuku network ez'enjawulo mu bitundu byammwe nga zitandise okutalaaga kubanga zibajjamu kasasiro. Tugenda kukwatagana n'abeerosi tetufaayo oba kibiina kya byabufuzi kyoyo omukulembeze kwaye omukulembeze community gweba yeesize mumwe. Tujja kukolagana nabo basobole otuwa okwesiga abantu mu community eyo abavubuka be beesiga abeesimbwa ate nga bakozi abasobola okutuuka mu bantu. Si so bajja genda kubba bantu nga batuuka makwatu baba batuuka maka gaabwe. So abantu abo bwe babatuukamu bagenda kubanga basobola okubanga baligitalinga nti wano tulinawo amaka wano tulinawo amaka buli bwe tujjayo kasasiro ali bwati. Sinakindi abantu abo nga basobola okuweereza okupresinga orders zaabwe before bano nga tebannabatuukako. Naye gana amakampuni agali already mu business tetulina kampuni gye tuli kugoba mu business. Kampuni ezo zirina trucks ez'enjawulo zigenda kuba ziziteekako ku system ng'ezaabwe nga truck ezo zisobola okubanga nazo ziri muziraba mu community nti mweziri zitambula era bw'okola order
ngolabe na bugabo weliwa omukirimu weliwa tetulina kampuni yonna gye tuzze computing nayo ate nabo tubayamba okuba nti bagenda kusobola okumonitoringa orders zaabwe ate kyebabadde bakutakula kye batayina n'omuntu sekinoomu agenda kusobola okugamba nti eze nkola ku bukedde oba BBS ndi mukozi naye nsobola okufunayo butukutuku bwange bubiri nembwanjula LC netuusaayo kati buno bwebaba bakola orders zino nga zijja nze bwewabo nja kuba ku mulimu eno nga mpeereza nja kumanya nti leero kano kakoze order bwezi ziri worth this amount of money so buli muntu yenna abe ng'akola ki ng'aganyulwamu okiraba so engeri nyingi nnyo directly indirectly mwetugenda okuba nga tufunamu ate ne community yaffe n'ensi yaffe okitwala amaaso ensi ennyonjo ennungi tulina ekizibu kya climate change engeri yokka gye tusobola okirwanaku kwe kulaba nga tujja waste naddala plastic mu communities zaffe n'olw'obugambo obwo tujjako nga waliwo ekibuuzo ekimbuzibwa oba ku tiimu bwe tuli nebazayo ekisooka app yaffe esobola okukola era KCC ng'ekola etukkiriza oba tetukkiriza kakuba ensonga ng'emu bbiri waliwo amakampuni already agayina contracts ng'already go gegagenda kubagamu gatandise dda okuteeka tracks zaago ku app yaffe kitegeeza oba tulina contract ne KCC oba nedda tuba tusobola okukola weewaawo nabo twabatuukirira okubanga at least naffe tuba tuli ku ground iffe ffennyini era ensonga yaffe eri ku tebo yaabwe tetwatandika kati bateekamu tenders participatinga ssaawa yonna tulinza ekivaayo ekyo kimu ekyokulala KCC right now challenges tubadde tukyafunye edumping site enjege yabwe ekiteezi bakyagisortinga out ssaawa eno bwe bateeka kasasiro kya kaseera kagere basooke beetereze naffe tetwagala contributinga kumenya butonde bwansi nga tetufunye kifo kituufu kyobolaba twasazeewo tufune ekifo ekyaffe we tuba tusooka okuseetinga buli kyuma buli kimu kibeere nga kiri in place tusobole okuba nga tukola ki tutandika okuyoola ate nga tuteekawo naye newe kasasiro gwe batadde oba ali ekiteezi oba gwe batadde ebuyala yonna tujja tuuka tumuggeyo tumuprocesinge ebintu ebyo ekizibu kive mu bantu ekifo tuli mu kikolako there are so many approvals ezivaayo nga tonnaba kutandika kuteekawo kintu kyonna waliwo approvals zetuli okukwasaganya okulaba ng'ekifo kyaffe kibeera mu mateeka kikola mu mateeka ate nga kituukaganye n'omutindo gw'ensi twayogedde mu gundi eyasooseeti tulina amasimu gaffe aga kampuni omuntu yenna g'asobola okubako era kubwogenda oba website oba amasimu ago kwegali omuntu asobola okukola ki okuba n'agamba bannange nziri wano na wano naye kituyamba nnyo okuba nti omuntu apulesinze order ku lwansonga emu oba bbiri omuntu asobola okuba nga nzijukira olaba ne poliisi ine hotlines zaayo omuntu abeerawo n'akuba just nga yagadde kutawaanyamu muntu okiraba ne ku marediyo mukiraba so twewala nnyo embeera etali nteeketeeke okutuuka mu saavisi gye tuwa abantu so embeera enteeketeeke yeeyo eriko engeri gye tusobola ogitrackingamu whereby nti singa ogamba nti nno okubidde bukubizi muntu ate nga waligisteringa kwabo otaddeko app osayininga app oteekako application eyo olinawo osayininga oligisteringa netufunako details entonotono ate ezitali nzibu kufuna kuba tugenda kusaba ID yo tetugenda kusaba ki naye at least tuba tumanya nti omuntu ono ate bw'aba ataddemu GPS yaffe tulaga abeera wano tuba tusobola okumualocatinga nti ali wano kitegeera tuba tusobola tindeka okumanya ebitundu ki bye mutunuulidde okusinga tugenda kukola Uganda yaffe yonna apu yaffe egenda kubeera active mu Uganda yonna mpozi kyenyinza okwongera okukkaatiriza osobole okuba nti oli mumativu engeri gy'obuuza ekibuuzo kye oyinza okuba oyagala omanye nti kati tutandise okukola buli local government eri mu Uganda ekyo si kituufu
nti okusomba kasasiro olwaleero omulamwa gwa apu gwe gukulembeddemu olw'ensonga nti olina okutandika ofuna abantu abagenda okukozesa sisitimu ekiraba. So zino local government ez'enjawulo ogenda ozisensera piecemeal, muzungu kyagamba piecemeal strategy, kubanga amateeka agakola mu KCCA ate ojja kusanga nga ate si gakola mu kibuga ekirala nga nabo olina okubaako n'engeri gy'okwataganamu nabo basobole okukola ki okukkiriza okole ki okole mu local government eyaabo, kubanga nabugabo tekola Uganda yonna. Ojja kugisanga nga ejjinja tebadikkiriza nakukola ki nakulinnyayo naye ng'ate waliyo ba service provider abalala. So mu nkola ya public private partnership ekyo ekibuuzo kyo kikola ki kiddibwamu nti weesanga nti bano abakozi ab'enjawulo amakampuni bantu kinnoomu banguyirwa okugenda ku apu bo ne batandika okukola obuweereza bwabwe. Apu yaffe neebanga ebayambyeko okumanya nti bano abantu bali wano, ono alina kasasiro okuli wano ekitabaddewo. Bagesa we nosanga omuntu ng'alina kasasiro naye ng'amazeewo wiiki bbiri tebamukima naye ng'ate emmotoka zikola ki ziyitayo. So bw'aba alina apu eno kiba kijja kwanguyira okuba nti kasasiro oyo akola ki atwala. So osuubira ekibuuzo kyogezezzaako kimu. N'ekirala kitugenda okugamba bannayuganda, kasasiro wabaddewo emmotoka ezijja nga bagambye emmotoka nejja olwokubiri, I think here it's once a week. Tuweebuuzeemu singa emmotoka eba ekima kasasiro olwokubiri ne by olwokutaano ng'olwedde akujjuddeko ogenda kukola otya? Eyo kasasiro gwe tutera okusanga nga basudde ku makubo ekiraba. So twagala okwewala embeera eyo okulaba ng'abantu waba awezezza kasasiro at least ayinawo engeri gy'asobola okukola ki kola oda n'ajja n'amukima nga tannaweera. Ekyo kimu. Waliwo n'oli abanga bamunona buli wiiki so nga taba tamuweza yeetaaga mukima mulundi gumu omwezi, so naye tumugondezaamu ku bulamu bwe. So mu mbeera eyo buli muntu yenna ajja kuba alowooza.